We know that the regime, the dictatorship back home, only fears the international voice, only fears sanctions, and we have capitalized so much on our diaspora community to push for sanctions, to push for these development partners to hold the administration back home accountable in terms of human rights and the rule of law. Mr. Bobby Wine went to America and said that people should not come and invest in Uganda. That means he's an enemy of progress in Uganda. Kale, mukutu gwa muntu wa wansi. Mu mawulire agakagwawo, General Museveni obunkenke bweyongedde munda mu State House Entebbe wuliriza nnyo. Akasatiro oluvannyuma lwa President Kyagulanyi Mitembo okwongera okuteeka ekiyinja n'okunyigiriza gavumenti ya General Museveni okugiteeka ku ttaka. Era ng'ono asinzira munda mu ggwanga erya Amerika. Kakati oluvannyuma lw'okuvaayo n'ategeeza nti wakudda munda mu ggwanga Uganda mu bunnambiro mukadde mpaawo kaaga. Kakati waliwo okulya n'okukomba essuwaani, waliwo obunkenke omaze okwera nga bweyolekera mu bitongole ebyabakwata mmundu, mu kitongole ekya SFC, mu kitongole ekya poliisi ne mu kitongole ekya UPDF, nga bino byonna biri wansi w'omusajja amanyikiddwa nga General Moses Kainerugaba, mutabani wa General Museveni. Kakati mu State House nkugambye nti embeera yongedde okwera nga yonoonekera General Museveni tiwabulwa, nga Kyagulanyi Mitembo amaze okwera nga atema empenda, amaze okwera nga ateekateeka abasajja abazungu okubeera nga bateeka sanctions ku gavumenti ya Mwami Museveni n'abantu Ssekinnoomu nga bwe gwali mu kalulu ka 2021 nga kaakagwa, abasajja bwe bateekebwako sanctions nga n'oyo eyali akulira poliisi teyalutonda omwaka gwa 2022. Kati akalulu ka 2026 nga kamala dde okubeera nga kategeezebwa nti kano tekaali kalulu, byali bikwekweto ebyakolebwa amagye ag'eggwanga Uganda munda agakulemberwa General Museveni ne mutabani we General Moses Kainerugaba. Kakati nno ekijja si muntu. Wuliriza ng'otaddeko ekigala akatambi kano katambule nnyo, buli munnayuganda yeetaaga okubeera ng'afuna obubaka buno. Oluvannyuma lwa Kyagulanyi Mitembo okuvaayo n'alangira nti akomawo munda mu ggwanga Uganda, nkugambye nti waliwo akasatiro mu poliisi, mu UPDF, mu SFC, mu ISO, mu PISO, mu MISO, ebitongole byonna ebyabakwata mundu ebiri wansi w'omusajja Generali Tiwabulwa ate ne mutabani we General Moses Kainerugaba. Kakati waliwo okuwambibwa, wuliriza, okutandisa okubeerawo nga kukolebwa kwabo bakyali mikwano n'abo abayinza okubeera nga bamanyiddi Kyagulanyi Mitembo mbu lwayinza okukomawo munda mu ggwanga Uganda. Kugambye nti waliwo okutya nti Kyagulanyi bw'akomawo wandibaawo okubanjibwa kw'akalulu nga bwe yakirambika. Titugenda kukanoonya, tugenda kukalonda, tugenda kukakuuma, ate oluvannyuma tuli bakukabanja. Kati ng'asinzidde mu ggwanga erya Amerika n'abanja obuwanguzi bwe mu ngeri eri democratic, kati abasajja bano balinawo embeera ey'okutya nti bw'akomawo munda mu ggwanga Uganda banditandikawo okubanja akalulu ak'okuggulawundi. Wuliriza, kati okuwamba, okubuzaawo, okukwata abamu ku abo ababadde nnyo ku lusegere lwa Kyagulanyi kutandise. Ojjukira omusajja Kabaaya ng'avaayo ng'ategeeza nti yafunye information nti bagenda kubeera nga bamukwata. Kakati ono nga tannaba kubeera ng'akwatibwa, ate waliwo omuvubuka amaze okubeera nga awambibwa omulala. Bino bitiisa ebiri ku Firebase nga kigambibwa nti n'omusajja amanyikiddwa nga Danny Magic ono naye awenjezebwa buyiso. Kakati Kabaaya ali mu kwekweka, Nubian Lee ali mu kutya, nga n'abamu ku baganda ba Bobi Wine oba Kyagulanyi Mitembo kigambibwa nti bano bw'aba waakudda bayinza okukwatibwa ne bateekebwa emabega w'emitayimbwa okubeera nga bamunafuya n'obutaleetawo mbu ekyo abasajja kye batya ekiyinza okuviirako gavumenti yaabwe okubeera nga egwa. Wabula poliisi evuddeyo n'ebaka ebigambo byeyogera mu kudda kwa Kyagulanyi nga bw'ogenda obbiraba, nga bw'ogenda okubiwulira abasajja baatidde dda. Wabula ng'eno embeera ekyagenda mu maaso, omubiri gw'omukyala Honorable Helen Nekimuli gwamaze dde okubeera nga ate otukoledde akatambi kano guyingira paalamenti ey'eggwanga Uganda mu maziga, mu nnaku, mu biboobe, mu kwaziirana. Wabula ng'onayingizibwa paalamenti omubiri gwe, ate waliwo amawulire agamaze okubeera nga gazuuka. Enfa y'omukyalo ono nakugambye nti eriko ebibuuzo bingi. Enfa y'omukyalo ono yeewunyisiza abantu bangi, era nga bw'ogenda okulaba mu katambi waliwo bwino amaze okubeera nga avaayo. Kiki
ekiyinza okubeera nga kyaviiriddeko omukyalo ono okubeera nga alugulamu obulamu nga tannaba kubeera nga alayira. Jjukira nti ye mukyala omu ku abo abadde mmekete abadde ŋŋwaŋŋuli mu paalamenti y'eggwanga Uganda era nga tanyigirwa mu ttooke nga ne Kalangala ono y'omu ku bakyala abaagobesaayo agamu ku magye agaali gatulugunya abantu ku mazzi munda mu ggwanga Uganda. Ebigambo tugenda kubeera nga tubiwulira naye nkugambye nti bitiisa. Wabula mu mbeera yemu mu paalamenti munda omubiri gw'omukyalo ono mwe guleeteddwa waliwo ate ebyama ebivuddeyo ku tteeka ku bbago General Museveni lye yakaleeta mu paalamenti eriyitibwa Sovereignty Bill. Wuliriza tuulokkalire gwe Munnayuganda awoza ebyobufuzi tebinkwatako. Kati waliwo obuwaayiro obwasonsekebwa mu tteeka lino emabega obwasonsekebwa mu tteeka lino wansi nga bukwatira ddala ku Bannayuganda naawe omuntu wa wansi asemberayo ddala nga likukwatako. Ebigambo bizuuse ng'etteeka lino lireeteddwa okubeera nga ate mukwano gwange linyigiriza n'oyo omuntu asemba ku ttaka. Kugambye nti munda mu paalamenti General Museveni mu bbago lino yakukunikamu obuwaayiro obukakali ddala obukwatira ddala ku muntu wa wansi nga bw'ogenda okuwulira ebigambo otye. Wabula nga newe omusajja amanyikiddwa nga Kasimba Mugalu embeera eyongedde okubeera nga emwononekera oluvannyuma lw'okuvaayo n'ategeeza ensi nti naye ayina obulamu era naye muntu era naye atya okufa mu kukkakkana ng'amaze okukakasa nti wano waliwo ekittabantu ekigenda mu maaso naye kyatya okumutuukako singa abanga ayogedde. Ebyama bivuddeyo. Kasimba Mugalu General Museveni bwino amaze okubeera nga afuluma. Omusajja Kagame Paulo Lutagambwa e Rwanda ebintu si birungi. Nfanfe wa General Museveni ebintu kugambe nti si birungi ng'otaddeko ekigalo Sheikh Ashraf gotambula naye musajja musomi wa ddwa Kayingo ku namba esembya 3711 gotambula naye mu mbeera yonna ey'okubeera nga tufeffetta ebyo bikwata ku nsi yattu Uganda. Nga sigenze wala nga sikulwisizza njagala tusookere mu bubaka buno owulire omukyala eyatuvudde ku maaso, owulire engeri gy'abadde alwanisibwamu era owulire engeri gy'abadde atiisibwatiisibwa abanene okubeera nga bamutta nga tannalayira. Kino kyamaze ne kituukirira. Lwaki baamusse? Sooka owulire ebigambo bino. Naani ateeberezebwa okubeera emabega w'okutibwa kw'omukyalo ono? Ebigambo byongedde okubeera nga bifuluma. Teryali seefu ngaga nti mutuufu abasajja baagala kunzita, baagala bizinga by'essese, baagala bizinga by'e Kalangala, bataddeko akazito. Ebizinga babikola ki? Babitwala. Babyetaaga. Abasajja baagala bizinga by'e Kalangala. Nga Nakimuli yagamba nti banwanyisa mu kalulu ne bannemererwa. Naye abasajja baagala kola ki? Kunzita. Yagambye ono mwannyina. N'amugamba nti kiki ekyaganye Honorable Nakimuli ogende e Nairobi naye ng'oyayogera dokita akola mu Aga-Khan nti naddala ng'oli kusaidi embeera nga bweri mu ggwanga lunaku obutemu bususse mu badabyabufuzi, obutemu bususse mu bantu ab'ebitiibwa, ti akulira abasawo abo mukyala w'omu ku baminisita aba Mwami Museveni. Mukyala wa minisita omu ku baminisita ba President Museveni. Ate mukyala we yakulira abasawo mu ddwaliro eryo. Ate mukyala we yakulira abasawo mu ddwaliro eyo. Naye bagamba nti Honorable aganye okudda engulu musooke mujje. Bamukubisa ebyuma by'amasannyalaze biri ng'abantu bakola ki? Bali. Era bamutaddeko ebyuma ebyo ne bakayimba ng'amaze ottuuka. Ne bamutakako ebyuma ebyo. Njala badokita ku mulundi guno batuwa ripooti eyimiridde obulungi. Kuba mukuga bagamba nti yaganye okudda ki? Engulu. Kyo kitegeeza nti bamukoze eki? Bamusirisizza. Omuntu alina kasajjala kali mayina lwaki babadde bamusirisa? Kuba tutandise okwekengera abasawo kati nti obutemu buyitiridde mu ggwanga. Butuuse ne mu ddwaliro. Obutwa butambula buli kimu ate eddwaliro butali. Tandikira okwekengera amalwaliro nti tebajja kunzijanjabiramu. Akalulu ka Honorable Nakimuli e Kalangala katambula bulungi nnyo. Era nga katambula nga talina mukumbi nga bagati balina amukola ki? Amuvuganya. Okutuusa nga wabula wiiki ng'emu okulonda kukole ki? Tuuke. Omukulu oyo minisita n'aleeta ekkutiya n'ekkutiya z'essente e Kalangala akube Nakimuli ekigugu. Era n'agamba omusajja njagaza ki? Nakukumula ssente ziringa munyeera. Bajjewo Nakimuli. N'atuuka n'okuziwa abalangirira ebyokulonda baleme kulanga Nakimuli. Segeza Nakimuli baamulwanyisa kuva mu kalulu. Baamulwanyisa kuva mu kalulu.
era baali tebagala kulwangirirwa era bagamba energy yagenda awalala n'asuuza obuwagizi bw'omuntu omu era nga wa NUP era nga wa NUP nga bwe yali agenze wa Nakimuli minisita oyo mukyala wa enemy w'ennamba emu yakulira abasawo ate n'agenda mu ddwaliro eryo abantu babuuza ekibuuzo nti tewayinza kubaawo kakisa olikozesa advantage nti otyo watulema wali katufune by-election wano ate mujajji wangula kuba tujja kalangirira ku nnyondo abantu gwe badde baagala ow'amaanyi avuddewo. Yes, kibi nnyo kitalo nnyo nnyini ddala okubeera nga Honorable Nakimuli Helen yatuvudde ku maaso naye ate ekisinga okuluma ekisinga okukwasa ennaku nti enfa ye etankanibwa postmortem ye tennaba kubeera nga najja buli kati efuluma nga bwe ngenda okubeera nga nkulaga mu maaso awo abantu b'ekalangala famire y'omukyalo ono bannayuganda bonna bagamba ekimala twetaaga postmortem ey'omukyala ono entuufu okuva mu ddwaliro gye yafiiridde oba oliawo okuva mu ddwaliro ery'emulago ono gye yatwaliddwa okubeera nga akeberebwa tagenda kugenda bw'atyo ng'abalabe bazze nga bagenda. Jjukira nti postmortem nakugambye nti mpitirivu nnyo ez'abantu abazze nga bafa munda mu ggwanga Uganda ng'enfa zaabwe zitankanibwa ezirinnyiddwako nejje buli kati nga tezivangayo mu bulambulukufu kubeera nga ensi ate ezitegeera nga nejje bavuddeko omusajja gwe nakugambye amanyikiddwa nga eyaliko vice president Gilbert Bukenya yavaayo n'ategeeza nti bukyanga omwana we afa tafunanga postmortem kuva mu ddwaliro ntuufu omwana we kiki ekigambibwa okubeera nti kyeyafa yadde ng'ono baateekawo nti accident mwe yafiira era emmotoka ye yamulindigula ku ddimwa n'atasobola kubeera nga adda engulu. Nzikiza mu butongole nsooke nkulamuseko na gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe mukutu gwa nkyukakyuka mukutu gulwanira ddembe lya Munnayuganda mukutu gwa muntu wa wansi omukutu kwensinziira Kawandwa Bigambo Promax okubeera nga ate nkutuusaako ebigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda n'okusalaasala n'okutematema n'okulaba nga tukuwa ttooki ebyo ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda n'okusala entotto butya bwe tuyinza okubeera nga tetubivunuka nga bannayuganda. Kati gwe Nikolayo gugwo gwakubeera ng'otambuza vidiyo eno ate gwe maamawo e Switzerland ebigambo bye tugendamu bikaawu ddala era nkusaba otule okkalire owulirize ebigambo bino ne mukwano gwange muganda wange Kevin naye omugambe nti ekiri eno kifumba mutuku muzeeyi taata ye twongera kubeera nga tumusindikira ssaala ate Mukama Katonda nsuubire tajja kubeera nga amusuusa. Kaakati ampuliriza ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda yadde Helen Nakimuli mubaka wa paalamenti mulamba era ono yafudde mu nfa nejja buli kati eriko ebibuuzo mu nfa nejja buli kati bannayuganda gye bagamba nti tematiza kubeera nga omubaka wa paalamenti yagifiiramu. Kati ono bw'abanga asobola okufa mu ngeri bweti ne kisigalawo ne kigenda bwekityo ne kiggwa n'aziikibwa olwo bameka bannayuganda bagenda kufiirwa obulamu bwabwe baleme kufuna bwenkanya nga tebandifudde. Ebyobulamu eby'eggwanga Uganda bikutte kkubo ki okubeera nga n'omubaka wa paalamenti afa mu nfa bweti ne kisigalawo nga bwe kiri era ne kigenda oyo naye n'aziikibwa. Ebyenjigiriza nga bifudde ebyentambula nga bifudde ebyobulamu nga biraga byongera kufa buli lunaku eggwanga Uganda mu myaka 4 General Museveni alizza mu maaso oba alizza mabega? Kibuuzo kyenjagala onziremu wali mu comment section. Kakati ampuliriza omukyalo ono bannayuganda bonna babadde balinze postmortem oba babadde balinze ekiwandiiko ekiraga enfa y'omukyalo ono nekiki ekyamuviiriddeko okubeera nga mukyala wattu ava mu bulamu obw'ensi eno obuwooma ddala. Kakati no gye bukereddwa olwaleero ng'ekiwandiiko kyamaze dde okubeera nga kifuluma okuva mu ddwaliro wali erimanyikiddwa nga erya Alexandria. Omukyalo ono gye yassiriza omukka gwe ogw'enkomerero. Njagala owulirize, njagala olabe ebigambo bino otegeere bulungi nti mu ggwanga Uganda tewali ali seefu. Omuntu ali ku ddala lya honorable lya MP olaba afa ne wabeerawo ebintu nga bino, olwo omuntu wa wansi bw'anaafa mu kwemulugunya mu bulagajjavu, olwo omuntu wa wansi anaafuna obwenkanya nga MP yafudde ne wayisa ekiwandiiko ekifaanana mu ngeri ng'eno. Njagala owulirize ebigambo bino tubiwanudde ku mukutu ogwa DPTV gwe tukolagana nagwo mu mbeera y'emu ey'okusaasaanya n'okutambuza ebifa munda mu ggwanga Uganda. Njagala osooka olabe ebigambo bino okakase nti abasajja bano banyoomoola bakkakkanya era obulamu bw'abantu bano tebabulabamu ka buntu. Kale MP bw'afa
n'ofulumya ekiwandiiko nga kino ekitalaga butya bw'afudde n'onyoomoola eggwanga n'onyoomoola famire n'onyoomoola abantu be n'obwongera obulumi ddala gwani aba awuuka mu kintu kino era gwani abatasongebwa munnwe nti wabadde emabega w'okuttibwa kw'omukyalo ono ng'ebintu nga bino by'ofulumya era ng'obubaka nga buno bwe wadde abantu ate nga babadde basuubira mu kirala nnyo okubannyonnyola butya Ssajjale bwe yagenze era na butya Mayina Ssajjale bwe yaviiriddemu okubeera ng'omuntu azikirira na butya Mayina Ssajjale bwe wagikutte n'ozikiza omuntu mulamba yenna ku Mayina Ssajjale. Njagala owulirize ekiwandiiko ekifulumye mu ddwaliro buli muntu kyatunuulidde n'anakuwala ne yennyamira n'ayongera okwebuuza ebibuuzo n'okusonga ennwe mu ddwaliro lino tiryandibanga lyabadde mu kkobaane okusinziira ku bino bye nkuleetedde. Bwe tubivaamu kugambye nti waliwo okusattira, waliwo okulya n'okukomba essuwaani, waliwo okutya nga Kyagulanyi akomawo okukwatibwa kw'abakomanda mu ghetto kwatandise dda nga n'ezzalewo teyalutumidde mwana teyasigadde bweru abasajja baamulidde. Omusajja amanyikiddwa nga Kabaaya kakati no bamuwenja. Danny Magic awenjezebwa. Nubianiri ali mu kutya. Lwaki bano bonna basongeddwamu ennwe n'abamu ku b'eŋŋanda ba pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga nkugambye nti bandikwatibwa oluvannyuma lw'okulangira nti essaawa yonna atonnya mu Uganda. Njagala obirabe, njagala owulirize nate ebyavudde mu ddwaliro. Honorable waffe omulungi omwagala w'abangi gye yafiiridde byennyamizza era bikutudde emitima gy'abantu abalala bangi nnyo. Mukadde kano buli munnayuganda alindiridde okuwulira ripooti ekwata ku nfa y'omubaka Helen Nakimuli. Wabula eddwaliro erya Alexandria oboolyawo abantu bye babadde balindiridde okufulumya kyekyassa omubaka bwe lifulumiza statement yakulaga kunyolwa kwalyo. Wabula mulimu n'ebigambo ebitasanyudde bannayuganda ebiwandiikiddwa eddwaliro lino. Tugenda giyitamu, njagala tugendeko mu statement z'eddwaliro. Tusoose ne tufuna ekiwandiiko. Ekiwandiiko kye tusoose okufuna kibadde kiva eri Uganda Medical Association oba ekitongole ekitaba abajjanjabi mu ggwanga. Ekiwandiiko kino bwe kifulumye kibadde kisitandinga n'eddwaliro erya Alexandria era nga bagamba mu kiwandiiko nti omuntu bw'afa tekitegeeza nti abadde amukolako ddamu kwennyamira, nedda ddamu buzimaanyi kubanga waliwo abalala abeetaaga obujjanjabi. Newankubadde bannayuganda bo babadde balowooza nti ekibiina kino ekitaba ki Uganda Medical Association, omukago guno oba association etaba abajjanjabi, babadde basuubira nti bagenda kuvaayo bayimirire bagambe eddwaliro oba lireete report oba liveeyo n'okunnyonnyola ku kiki ddala ekyagenze mu maaso. Bano si kye bakoze. Bafulumiza statement yabwe nga bw'ogiraba ku screen nga bagamba nti abaami n'abakyala ab'eggwanga lino gabadde mawulire ga ntiisa era gatumenya emitima oluvannyuma lw'okurisiivinga mawulire ag'okuvaawo kw'omubaka wa Kalangala Helen Nakimuli owa disitulikiti ye Kalangala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Era ne bongerayo ne bagamba nti ku lwa Uganda Medical Association UMA tugenda maaso n'okubeera nga tunyolerwa wamu n'abafamire ey'omubaka abadde akiikirira Kalangala mu paalamenti y'eggwanga. Era ne bongera ne bagamba nti tuwa ekitiibwa obulamu bw'omuntu kubanga kitukakatako okubukuuma, naye bwe buba nga buzzeeyo eri obulamu eri mu mikono gy'oyo eyabutonda, tunyolerwa wamu ddala n'omuntu agwa mu kitiibwa ng'ekyo okubeera nga atuvuddeko ku maaso nga eyamutonda oba eyamukola nga amutuggyeko.
n'agamba nti nga fraternity eyaabwe ey'abasawo basigadde nga bali committed. Bano bagamba nti tuyimirira n'abasawo abaali emabega w'omulimu guno gwonna okubeera nga bataasa obulamu era abazuukuka ku makya ne bagenda basobole okubeera nga bataasa obulamu bw'Abannayuganda. Buno bwe bugaana ng'otaasa obw'omulala. Kakati eno yo eyimirira n'eddwaliro. Then abantu babadde beebuuza naye eddwaliro ddyo ligamba ki? Eddwaliro Alexandria ddyo ligamba ki? Ne tulinda. Tubadde tuli awo ne statement yaalyo n'evaayo eno yeetabudde abantu. Eddwaliro lino teririna we lyogerera ku kyasse muntu. Ku kikyabaddewo tebakyogerako. Mbumpimpi bakoze statement nga statement enyolwa bunyolwa ne family. Abantu kye balinda tekyogeddwako. N'okutuuka olwaleero ebitongole byonna bivuddeyo, abatwala abasawo boogedde, statement yaabwe ogirabye. Eddwaliro lya Alexandria limaze okuvaayo ne statement, teririmu report. Temulimu kyasse mugenzi. Kubanga bw'owuliriza sister w'omubaka agamba naliyo, yes. Mu kubeerayo kituufu omubaka baamulongoosa era baamugyamu ebizimba nga bingi. Okay, kaakati nno abantu beekalangala ebigambo kansuubira nti mubifunye bulungi nnyo era mubiwulidde bulungi nnyo nga ekya postmortem oba okutegeera ekituufu ekyaviiriddeko omubaka okubeera ng'afa ekyamazima. Abasawo ab'eddwaliro lino bakyaganya okubeera nga bakiyisa yadde okubeera nga ate bavaayo n'okunnyonnyola embeera eyabaddewo butya omulwadde ono bwe yakwatibwamu okutuuka okubeera ng'azikira. Kakati abasajja bo bagumize omuliro. Abasajja bagamba kye twogeddeko kyekyo, tunyolerwa wamu nammwe, omuntu yafudde, mugende mu muziike, tewali bibuuzo birala bye tugenda kubeera nga tuddamu yadde okunnyonnyola omuntu n'omu. Omukyalo ono ekyamuviiriddeko okubeera ng'ate azikirira oba okubeera ng'ate ayolekera eyo ewali bajjajjaabe. Kakati ebigambo nange awo we binzigwerako. Lwaki eddwaliro terivaayo ne lifulumya postmortem ennambulukufu? Kubanga era tewali agenda ddikuba. Bwe liganya okugifulumya, ani alikubye, ani alirumbye? Wabula lwaki balekawo ebibuuzo mu mitwe gy'Abannayuganda n'okwongera okulumya Bannayuganda n'okwongera okulumya eŋŋanda z'omuntu ono eyatuvudde ku maaso? Teri kiruma, teri kinyiga nga kubeera ng'oziika muntu wo ng'ekyamazima ekituufu ekyamuviiriddeko okubeera ng'afa nga kisigala mu bibuuzo. Kakati awo we tuli nga Bannayuganda tusigala mu bbanga. Kakati bino byonna nga biri bwe biti, ate waliwo bwino afuluma mu basajja abazze nga baleeta bwino oba oliawo abantu ne bamubuusa amaaso, ate mpaawo kaaga mukadde nga katono nnyo, ate bwino ono n'alabibwako oba ebikolwa abasajja bano bye baba boogeddeko ne bituukirira oba ne bivaayo nga mawulire matuufu ddala. Kati ono omusajja agamba okusinziira ku ye n'okunoonyereza kwe yakoze, mbuna information gye yakoze mbw'okuttibwa oba okufa kw'omukyalo ono teyeefiiridde. Era omukyalo ono Helen Nakimuli okubeera nga yagenze mu ddwaliro lino y'ensobi mu bulamu bwe gye yasoose okubeera ng'akola mbunga nnene eyamuviiriddeko okubeera ng'obulamu bwe ate buzikirira. Njagala owulirize ebigambo bino bya musajja ono nga ye agamba okunoonyereza kwe ne information gye yafunye waabaddewo ekkobaane, era ng'ekkobaane eryo lirimu abanene mu gavumenti, kubanga omukyalo ono bangi babadde afuukidde akayinja mu ngatto. Era nga bwe nakugambye nti bangi ku bannamagye be yagobesa ku nnyanja, abaali batulugunya, abaali batta, abaali bawamba n'okukwata abakazi. Kaakati mbw abamu ku abo beekuŋŋaanya mu kikoosi ne basalawo okulwanyisa omukyalo ono nga n'omusimbi omuyitirivu gwawulidde ogwatwalibwa mu kalulu ekalangala gwonna gwali gwa kikoosi ekyo ekyabadde kyewera okumujja mu bulamu nga tannaba kubeera ng'alayira. Ekikoosi kino ekigambibwa okubeera mbu nga kyatuukiriza omulimu gwakyo oba nga kyatuukiriza obweyamu bwakyo. Njagala obiwulire bwe tubivaamu ndyoke nkutwale ewa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga amawulire agava mu bitongole ebyokwerinda. Mukwano gwange, abasajja bali mu kutya, bali mu kusatira okuva lwe yalangiridde nti ono akomawo.
Kakati musajja Kazimba Mugalu ebintu byongedde okumwononekera. Ono bwe yeefuulidde mu kitinga embazzi ate n'awaako General Museveni obujulizi bw'okutta, obw'okubuzaawo, obw'okusiba n'obw'okuwamba bannayuganda. Kaakati noono ayolekedde obuzibu obutabangawo nga bw'ogenda okuwulira era nga bw'ogenda okulaba ebigambo. Omusajja Kazimba Mugalu akake mukwano gwange kalabika kaweddemu. Tusooke tuwulire bulungi nnyo. State bwe yamaze okufuna data akwatagana ku mukyalo ne yabadde alina okugenda kuba yali nkinze. Then Kamaina Sajjale just buno busajjiro butonto nga balaga nti bagenda kukulamu erinyo ne basooka bakusirisaako wana ekibuno tebakuzikiza lumu. Lwaki? Maina Sajjale basayira ensinga wantu bagenda okukolako operation, then Major Sajjale bakuswitchinga off completely. Maina Sajjale bakusirisa exactly abantu bubera buntu just bumaina operations, minor operation. Then Major Sajjale gwe bakusirisa wenna lumu completely. Ne bakusirisa okukolako. Abasawo kuno kwemalize sasoma busawo. Nenga akimanyi ne bagenda kula linnyo bakuwa na akayiso bagenda okula ne wasanyala ne bajjamu erinnyo after 1 hour nodda mulayi noterera. Kati bakugenti yabadde ne Kamaina Sajjale sosi Major Sajjale bwe bakuba Major Sajjale bakuzikiriza ddala. Kati kiki ekyatuuseewo? Omukyalo ono okusinziira ku details ze mujja okulaba oluvannyuma. 1 bwe bamaze okumusirisa ebeeni mu kumusirisa eno bamupidde eddagala n'atasobola kudda. Ba state operatives bamukubidde eddagala n'atasobola kudda ngulu, bamukubidde obutwa bwamutiddewo. Kubanga bakusirisa tojja kumanyani yabaddewo. So bwobanga details of government yadde Maina Sajjale kitegeeza yali yetaga kuswitchingwa off the completely. Lwaki obaaki bamuswitchinze off completely? Then ba state operative ne bajja ne babaliza ogwawe n'atadda completely. Bwatyo Honorable Helen Nakimuli bwe yagenza okusinkana bajjajjaabe mu ngeri eyo kyononera. But ekisinga okutiisa essaawa kwe mwategeredde okufa kwa Honorable Helen Nakimuli, state yabadde yategedde dda nti yafudde, era nga n'essimu zamaze dda okuyisiŋŋanya mu sectors ezimu ezabadde involved. Nyando yabadde ategedde, Emmengo badde bategedde, Kyovula for the first time n'ata posting abafuba national platform ya postings kubanga be basoose okufuna information. Bali basoka ne bagamba abali mu mission eyo nti omulimu tugumaze mu ddakiika nga 4 ng'amaze after 1 hour ne baddamu ne bacomplete ne bakuba essimu bagamba bakama baabwe ono yaawedde omulimu tugumaze ne batambula. Then ne balyoka bakola ki? Mukyala baali bamugiddewo mu kukola ki? Mukwebaka. Kati ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti, dokita yennyini nannyini eddwaliro tannavaayo kukola statement. Ekyokubiri, tosobola kunga nti oliriizinza omulambo ogw'omuntu omukulu w'ekitiibwa n'otafulumya postmortem ng'era bulijjo bakwata postmortem n'okuwamba emirambo. Kati bwe batyo bwe bamaliriza Honorable Helen Nakimuli mu ssaako mwe muli eyalinkinga information ekwatagana ku byobulamu bye ne program nti yalina program ogenda awo. Abantu bangi bavudde bagamba nti lwaki omuntu omukulu bw'ate teyasobodde genda Bulaaya okubanga ajjanjabibwa ku nsonga ezo. Ebiseera bisinga Kabogeza ajja luvannyuma, ebiseera bisinga bweraliikirira nnyo osobola okukola ensobi, ebiseera bisinga akanaafa tekawulira ng'ombe, ate ebiseera bisinga tosobola kwewala kufa awo tonoera okufiirawo. Naye kino kikuwa ekyokuyigirako gwe Munnayuganda ali eyo. Bwe tubaga ebintu bino bitwale tebiri serious, bakukolako due diligence n'omanya nti gw'oli kagubiiru tosobola kukyusa mind z'okuwagira Museveni okubeera compromised. Bamanya abantu abali for video n'abantu abali mu system yaffe. Kati omuntu abadde ebya ddala yabadde Honorable Helen Nakimuli nga bamuvaako
balinze bulinze time nenga statement gye yakola ng'ayimiridde ku sessinzirizo waba 7 side eyaviriddeko embeteze eyo okujja omugenzo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kakati kulikayo ewa Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa Kayingo gutambula ne mu buli mbeera okulaba ng'ensi yaffe ebaako kyetuukako mu ddembe ly'obuntu sako ne mu nfuga eya ssemateeka. Kakati nono ye musajja atuwa amafuta okwera nga tutalaga buli wamu okuweenya n'okufeffetta ebyo bye tukutuusako buli lukya. Kakati nga mu mbeera ya kuwagwowa ewe musajja ono ng'ofunye ekizibu kyonna mbulamu gy'oba oddukira ku namba esembe 3711 ye yekka omusomi w'edduwa Kayingo omutuufu ali munda mu ggwanga Uganda akola ekyo kyakola ng'akijja ku maanyi agamuweebwa Katonda. Kakati ampuliriza embeera yo ng'omaze okubeera ng'ogitegeera era nga ne biri ku mukyala Helen omugenzi kati eyafudde kati mukwano gwange bikyali bingi nnyo ng'abantu bangi abakyagenda maaso n'okubeera nga boogera ebikankana eri eddwaliro omukyalo ono gye yazikiridde. Nkugambye nti eddwaliro lino okuba ne litalambula buti omukyalo ono bwe yafudde lyeyongedde kazito, lyeyongedde kubeera ng'ate abantu libawanika emitima n'okwaleka nga beebuuza era n'ennaku mitima gya bannayuganda n'ab'eŋŋanda be ne zeeyongera. Kaakati ebyo byonna ng'obiwulidde era ng'obitadde ku mabbali oli waddembe okubeera ng'otunuulira ensonga zino naawe n'ozikubamu ttooki ate wali mu komenti n'otubulira ddala gwe olowooza ki ekyaviiriddeko omukyalo ono okubeera ng'afa mu nfa nejja buli kati etannaba kubeera nga etegeerekeka. Wabula bino byonna nga bigenda maaso ng'abantu bagenda maaso n'okufa mu nfa ezitategeerekeka. Ate omusajja Kazimba Mugalu yavaayo gye buvuddeko n'ategeeza ensi Uganda nti ekitta abantu munda mu Uganda weekiri era abantu bangi bazze nga battibwa. Era nze njagala obulamu sisobola kuvaayo ne mbyogerako kubanga nange nina famire era nange nfa ndi muntu kati bwe nabyogerako n'enfa. Kazimba Mugalu akakasa obutemu, akakasa okutta abantu, akakasa ekiwamba abantu ekiri munda mu ggwanga Uganda nti bw'ayogera ku bigenda mu maaso mu nsi yaffe naye yandiwambibwa, yandibuzibwawo, yandisibibwa era yandittibwa. Mu bigambo bye ng'akakasa alumiriza General Museveni ebikolwa ebikyamu ebyekko ebiri mu gavumenti ye ate byagamba byalwanyisa emyaka 40 emabega. Mwaka gwa 1986 omusajja ono akwata obuyinza bw'eggwanga Uganda mu mizira, mu kuwaanibwa, mu kusuutibwa nga n'emisaayi gy'abantu mingi egyayiika abaali bakunukkiriza akakadde naye ne beewaayo okubeera ng'ate bagamba katukyuse ensi yaffe. Kati olunaku olwaleero nga egyo emisaayi gy'abantu egyayiika tagirabyemu kaabuntu, tagirabyemu magezi. Kakati abantu bano abayiyeeyo azzeemu okukola ebyo musajja watu byagamba byalwanyisa. Jjukira nti ate waliwo akatambi akalaga nti ono nga talinakwata buyinza ate bwe baateekateekanga ekitta abantu, okutematema, okubuzaawo n'okuwamba abantu nga bigambo by'otafiire kennyini yeyavaayo n'abyogera. Kati bw'abanga ye yabiteekangawo nga talinafuna buyinza ng'olunaku olwaleero ali mu buyinza, ayina ssente, ayina emmundu, byandimulemedde ku ki? Njagala owulirize Kazimba Mugalu ng'alumiriza ate ekigambibwa nti ono ebigambo byeyogedde yayokyezza bwokya era mu maaso ga General Museveni ono wakubeera ng'akajjuutuka. Jjukira nakugamba nti omusajja tibwabulwa talina kyaliiwe, talina mukwano gwe, talina nfanfeewe mu kikwatagana n'okubeera ng'ate oyolekeza omudumo okugumutunuzaamu ng'ali mu ntebe ennene ey'eggwanga Uganda eyo gye yakwakkula ng'ennaku z'omwezi 17 nga yeeyambisa omusajja byabakama. Awandula bigambo Promax nze ndiwe mu butongole okubeera nga nkutuusako ensonga zonna nga bwe zigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda. Njagala owulirize nnyo ebigambo by'omusajja ono
avuddeyo n'akugamba nti Kazimba Mugalu kati yeyiye ku ssaawa emu egenda kubeera nga evuunikibwa, oba oliawo ku ssaawa 12, oba oliawo essaawa yonna. Ono omusajja ebigambo bye yayogedde byayongedde kulabisa ne kukakasa ttemu kiwamba abantu, kitta abantu, kiri munda mu ggwanga Uganda n'obumenyi bw'amateeka obuyitirivu obugenda mu maaso essaawa zino. Pulezidenti byazza ayogera, Kazimba Mugalu yamaze obbikoona mu sitampu. Mukwano gwange mu kumanya oba mu butamanya yalabisizza General Museveni ne gavumenti ye. Njagala obiwulire bwe tubivaamu kugambye nti waliwo okusattira okukwatibwa kwa Nubian Lee, Danny Magic, omusajja kabaaya, kaakati ne King Zalewo nga yabuziddwawo biranze paka mu America. President Yagon Ssentamu Mitembo olwategeezezza nti akomawo. Abasajja bali mu kutya, bali mu kusattira. Era ono yandiyingire eggwanga Uganda mu lobadoba style. Towakana ebigambo ogenda biwulira, ogenda kakasa omusajja Kyagulanyi. Kazimba ebigambo bye yayogedde yakugambye nti one, you know there are many ways of saying a same statement. Mushiyabada bwela ni mumuyawaki yattibwa buttibwa yattibwani Idi Amin dada kakati kyabadde ategeeza nti bannaye mundeke wano waliwo Idi Amin omulala bakugamba nti sigenda kufuuka nga jona ndi wumu, kiba kitegeeza wano waliwani Idi Amin. Yes, that is it exactly. Kiriwo omuntu wanakugamba ndeka nti ebijambiya nga leto alina ku mulembe gwa kijambiya. Okay, sigenda kufuuka nga jona ndi wumu kubanga wano waliwo Idi Amin. That's one. Two, kiba kitegeeza ti amaze okukomerera gavumenti eno ku musalaba ti gavumenti yabatemu. No, kakati abamumba ekyo kye tubale twagala ayogere abatufuga batemu tubale tukibagamba bulijjo naye nga tebanakikkiriza kati batandise okukikkiriza. Abamu bakiise ekigambo kya butiitizi naye nedda nze ku lwange kibadde ekigambo kya buzira. Wano mu Uganda waliwo Idi Amin. Kakati abagoba Idi Amin bateekwa okudda bamugobe. Mwekizibu kyammwe kwe kulowooza gati okununulwa kwo edike kuli mwoli okununulwa kwo kuli muggwe gwe kigaane nange ekigaane n'olya kigaane olabye. Kati ngambe nti abanaku bali tubalimba tamunaddiini yagenda okubanunulwa omukulu ow'eddiini yagenda okubanunulwa nabo bali ku byabwe. Omunaddiini yasabira n'abantu baffe kubanga ye abasabira agenda wa Katonda. Osobola okulaba Katonda ng'okyali wano ku nsi. Munyuke bangi mugende abatuukirivu balangirivu. Yes, ogu Katonda gwe yamutuma muffe. President Museveni agenda yeerimba mukwano gwange naye yeerimba mukadde waffe. Lwaki yeerimba? Yagamba NUP agenda gimalawo. NUP size erangi zino emyufu z'olaba amasweta n'empale abantu bye bambadde n'obukofiira. That is not the NUP. NUP ye namungi w'omuntu awulira nga omulembe guno gumunyigiriza akomye wakola. Bano be bamenyera obuyukiyosiki. That is NUP. Be bagoba ku mataka. That is NUP. Be battira ku nnyanja abaabwe. That is NUP. And it is growing bigger and bigger every day. Motoka ate n'ababora nabo nga binagamba nze ndi munabyofuza okuwangala koteeka okuba mbega ng'omanya amawulire ag'okununula gw'omunda. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu akomyewo mu basajja bamanyi nti bakyamuyiga tebannaba nagambako abamunoonya olw'okubanga ki yegamba protest vote tebamanyi bwagenda gikola. She's protesting already. Basiru bachikola chapa. She's already protesting. Kayira badai. No. He is already protesting. Yakugamba ye bivudde mu kulonda tabikkiriza. That's a protest. Agenda nawe sasanya amawulire ago mu nsi yonna. And they called upon everybody. Obutagatta gwanga ku nsonyi za Uganda. Bulaya yonna n'agimalako aliko mu America. Kakati oli ikigambo protest akitegeera muki kujja ku street kwekalakasa. Kakati awo n'abantu ndozawe obagwira mu kinnya. Sanga eyali eggulu. Gavumenti eno yagireko egisense buli ddala.
Pozi ya jaki Katambi wakalabako yali ayingira mu kibuga ggulu akukulirana ne Bank of Uganda yeggulu abasirikale bamuzinda vikinjukidde sio bakola dani magic ne bamuwasa nga bamuzi abakuumi be n'abawagizi be bamukubako ekikukulu baleme kumukuba bakube bbo bali mayijo bamusabulira olubale akantu kajenjegula gavumenti eno na buli akalabako yeewuunye okakasa yes ebirala bingi byalimu naye koko ikali awantu oba Katonda yabatunda ate bali abasirisi tewaliwo kazikiza konna nga n'omusana gwakira broad daylight. Okay, kakati ebigambo ebyokutyobola eddembe ly'obuntu, ebigambo ebyokutta abantu munda mu ggwanga Uganda, okuwamba abantu, kakati n'okufugira abantu ku mudumo gw'emmundu byongedde okwera nga ate bizayira leenya. Gavumenti ya Mwai Museveni ate nga n'omusajja Kazimba Mugalu yamaze dde okwera nga kikona mu stampu nti Idi Amin dada wali nnyo. Kakati oyo yaani? Ate Idi Amin jjukira ye yali pulezidenti w'eggwanga mu biseera ebyo bibagambiramu nti ekitta abantu, ekiwamba abantu, ebijambiya byali munda mu ggwanga Uganda. Kati olunaku olwaleero wabanga waliwo Idi Amin kiba kitegeeza nti omuntu yenna ali mu ntebe y'eggwanga ennene ye Idi Amin, era yabuzaawo, yatta, yasiba, era abantu yali mu kwera nga abatulugunya okubatyobola n'okugezaako okulaba nga ate eddembe ly'obuntu mu nsi Uganda liggwawo. Kale ebigambo bya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okwera nga agenda kukomawo munda mu ggwanga Uganda byatandise dde okwera nga ate bisattiza abantu bonna n'okwetoola ensi yonna nga beebuuza butya Kyagulanyi bwagenda okudda munda mu ggwanga Uganda. Kakati yadde poliisi yavuddeyo neyogerako ebigambo ebiraga nti bano tebamuyinaamu interest, era bano tebagenda kwera nga bamukwata yadde ku kitogi ky'essaati, ate waliwo bwino amaze okwera nga afuluma ng'alaga nti poliisi, amagye aga UPDF, SFC, ISO, PISO, MISO bonna beetegefu, bonna beeteeseteese dda okulaba nga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bamuyoola nga yakalinnya ku kisaawe Entebbe, oba oliawo nga yakamala okwera ng'alangirira nti ali munda mu ggwanga Uganda. Kati bano mbu nga bagenda mukunya okumubuuza ebibuuzo wa gye yayita, bani abamuyambako n'okwera nga ate atolontoka okufuluma munda mu ggwanga Uganda nga bwe tuze nga tubiwulira mu nvuuvuumo. Omusajja ono bwe yavaayo n'akakasa ng'ali munda mu ggwanga erya Amerika nti yayambibwako abamu ku banene mu magye aga Uganda, era ne tutegeera nti okuva mu maka ge yafulumira mu mmotoka y'amagye ga UPDF. Kakati bino byonna byemu ku bibuuzo nti ebiyinza okwera nga bimukwatisa okwera nga abyanukula, sako n'okwera nga ate giri emisango egyali gimugguddwako mu bitundu eby'omumambuka gyandizuukuka. Wabula bino byonna nga tebinaba kubeera nga weebiri, nga nkugambe nti akasatiro kakyali munda mu bitongole ebyokwerinda, ate bwina ayongedde okwera nga afuluma ng'alaga nti batandise dde okwera nga bakwata abantu ab'oku lusegere, abantu abayinza okwera nga bamanyiiko ku madda ga Kyagulanyi. Era ng'olunaku olw'ejjo twakoledde akatambi ne tukulaga omuvubuka amanyikiddwa nga King Zalewo bwe yawambiddwa abasajja ab'amagye nga bakutte emigemerawala okwera nga ono ne gye buli kati tannaba kwera nga tegerekeka wa gy'ali. Era n'Obianiri yavuddeyo n'ategeeza ensi nti ekyamazima waliwo okutya, waliwo obunkenke obuteereddwa naddala ku baana aba Firebase abagambibwa okubeera nti bamanyi Kyagulanyi ddi lwayinza okwera nga akomawo, nga n'omusajja amanyikiddwa nga Danny Magic ono yamubeererawo ennyo, eyabeera ku Kyagulanyi paka kampeyini kuggwa, nti ono naye essaawa yonna yandikwatibwa. Wabula nga ne Kabaya gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza ensi nti ono baali baagala kubeera nga bamuyoola okumukwata mbu y'omu ku abo abaatereka Kyagulanyi mu kaseera ab'amagye ne poliisi bwe bamuwonjeza obuyiso, kyokka ng'ate ensi bagitegeeza nti ono tebamwagala yadde era tebamunoonya addeyo mu maka ge atuule. Kati Kabaya nti naye ensangi zino alira ku nsiko. Njagala nsooke nkulage eyawambiddwa, bwe tumuvaamu twolekere ebigambo bya Kyagulanyi okudda kwe, owulire okutya okusattira n'emisango egiyinza okwera nga ate giteeseteeseddwa oba giteekateekeddwa okwera nga gyaggulibwa ku mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okulaba nga ono ateebwa emabega w'emitayimbwa, nga n'etteeka eryaleetebwa mu paalamenti lino lyaleetebwa kagenderere okwera nga omukulembeze Kyagulanyi ono bamuteekako envumbo, bamuteekako natti, bamuteekako obunyogoga okumuteeka emabega w'emitayimbwa, okumusiba emyaka 20 bweddu, oba oliawo n'okumukubisa fayini ekwata mu buwumbi obw'ensimbi ezaateekebwa mu tteeka lino. Kati njagala owulirize ate nga nawe munnayuganda omuntu wa wansi anaavayo okwogera ku Kyagulanyi nti akwatiddwa, naawe etteeka lino likusiba butereevu obuwumbi 2, obuwumbi 2
sako n'emyaka 20 nga zolina okubeera ng'oliwa nakunkunyedda omuntu wa wansi ne bakussaako etteeka lino eddene bwe liti mu bukambwe bwe buti golooza gavumenti eba etidde ki njagala owulire omwana eyakwatiddwa ate n'ebigambo bya Kyagulanyi mukwano gwange ebyamadda ge. Breaking news baganda bange Kingizalewo Ssabakambe buli omu amumanyi abasajja bamututte kati bamugye ku studio eka moja bazze ne drone ne bamuwamba nga bayine mundu. Kingizalewo bamututte abasajja bano bamututte basajja mu mutwagaza ki mukufudde muze kati nti bwe tufiira omuntu mukozese omukisa ogwo kulwokuba amawulire geyawuddemu mutuggyemu munnafe omulala bulutiki mwakamutwana neje buli kati tumanyi gyali mutuggyemu omuntu omulala mutwagaza ki basajja mmwe nga mwakatubba obululu mutumenyedde amayumba mutugobye ku kkubo buli kimu kituggyeko eddembe lyaffe ate era mutuwamba mututta bwe mutta baganda baffe bwe mutuwamba basajja mmwe mutwagaza ki ddala mazima kiki ekituufu kyennyini kye mwetaaga tukimanye tukitino kye mwetaaga tukibawe mutwesonyiwe obululu bwe mwabutwala ente byaffe mwagibba mutuggyeko ettaka obulamu bwe mumutwala mutuwamba kiki kye mwetaaga mutwagazaki tambuza video tutandise bwe tuti aga Kyagulanyi poliisi evuddeyo n'egamba ga Kyagulanyi tutandise na poliisi then nkubulira ekirala poliisi evuddeyo n'egamba ayogera poliisi yekituuma Lusoke ndi tewali pulaani yonna yakugenda maaso na kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'akomyewo wano. Poliisi egambye nti nedda ebyogerebwa nti agenda kukwatibwa mangu ddala nga yakadda bannange si bituufu tekinnamanyika Kyagulanyi Robert Ssentamu anaaba omukwawa wagenda okwetaba mu kuziika omubaka we Helen Nakimuli anaatuuka ddi tekinnaba kumanyika wabula poliisi egambye nti tewali nteekateeka yonna egendereddwamu okukwata Kyagulanyi era tennaba kulabika nti oba oliawo eyisa yadde any specific guidelines ng'akomawo. Poliisi egambye nti wakomawo tetulina badde enteekateeka ze twakoze nti oba tugenda kukola kino ng'akomyewo ebyokumukwata tewali. Kakati ekyo kya poliisi neera ngenda kukulizayo ku kya poliisi ekirala. Mu weekend gyetukubya amabega abakulu ku kibiina ekya National Unity Platform mu kaseera nga nteekateeka zikolebwa sayidi eno okwaliza omukulembeze w'eggwanga eyawangula akalulu General Museveni naku z'omwezi nga 12 omwezi oguddako. Kyagulanyi Robert Ssentamu ekibiina kyategeezezza nti principal ali expected okudda mu Uganda essaawa yonna nti yamaliriza first phase eya engagement zabaddemu international engagements zabaddemu phase esooka yawedde waliyo eyokubiri simanyi n'okusinza ku NUP bagamba nti ebisooka byawedde byabadde akola mu ggwanga lya America basinkanye abasisinkanye tebatubulidde biki ebyawedde naye bagamba nti ebisooka byawedde kati agenda kukomawokko Kyagulanyi. Ejjo nasinzidde muno ne mbagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine y'omu ng'asinzira munda mu ggwanga lya America yavaayo n'agamba gye bavuddeko ennaku nga 2 yategeeza n'agamba nti nze siri mu exile wabula ndi ku mission ate nga mission gye ndiko eggwera Kampala Uganda. Kyagulanyi yagambye tali mu buwaŋŋanguse wabula alina mission gy'aliko mission gy'agamba nti erina kuggwera Kampala Uganda. Now weekend ekibiina ekya NUP ne kiva ne kigamba nti akomawo. Kyagulanyi yagenda maaso n'okubika nti afuluma eggwanga lino oluvannyuma lw'okulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 January era kigambibwa newankubadde nga tekikakasibwanga nti okufuluma eggwanga yayita munda mu ggwanga eriyitibwa erya Rwanda n'agenda paka mu ggwanga eriyitibwa erya America gy'amaze emyezi. Oluvannyuma lw'okumala emyezi egyawerako wano nga yeekwese ng'agamba nti obulamu bwe bwali mu matigga wabula
yasobola okusimattuka nti n'afuluma eggwanga ng'ayita Rwanda. Newankubadde ng'ali bweru wa ggwanga, Robert Kyagulanyi Ssentamu ono kigamu okuba nti n'ebweru gy'ali nti alina threats ez'enjawulo but remains determined to return. Agamba nti essaawa yonna nkomawo. Maliriza byendiko ku international stage nkomawo mu ggwanga. Beera nga bwegenda maaso n'okulabika nti etambula. Kakati ekibaddewo kye kino, poliisi egambye nti terina nteekateeka yonna yakukwata Kyagulanyi. Amawulire g'okudda okwa Kyagulanyi ago gugatandise okulabika nti gatambula. Wabula mu kaseera ke kamu n'amawulire g'okukwatibwa nago gatandise okuba nti gatambula. Yo poliisi kwe kuvaayo n'egamba tekiriiyo, tewali nteekateeka yonna yakumukwata. Kakati katujjukire bino. Kyagulanyi nga tannaba kufuluma ggwanga, waliwo document yafuluma. Document yafuluma nti yali eva mu Gulu Central Police Station, yavaayo n'etandika okusaasaanyizibwa ku mikutu emikwanira wala. Document ng'eva mu poliisi y'eggulu. Document eno yali erumiriza Kyagulanyi okukola false statements oba statements enfu ezimenya section 25 namba 9 of the Penal Code Act. Ayina ebigambo byayogera nti ebitali bituufu, nga poliisi y'eggulu emwetaaga abitebye. Statement eno document yafuluma, era kigamba okuba nti oluvannyuma document eno okufuluma okuliikinga kyaviirako okwatibwa. Yes, bwe yafuluma kyaviirako okwatibwa n'okurimandinga mu Gulu High Court. Waliwo intani obayita Gloria Grace Lakeri yagambibwa nti ono yafulumya document eno. Intani gubayita Gloria Grace Lakeri oba Laka yagifulumya nti era ne bamukwata ne bamutwala mu kooti ne bamulimandinga okufulumya statement eyo. Yali ku poliisi y'eggulu yagifulumya ng'eraga nti Kyagulanyi poliisi y'eggulu emwetaaga, era nti walinyira ekigere e Kampala Uganda bakabe mukabe paka mu poliisi eggulu agenda abitebye. Kati omwogezi wa poliisi gwe bayita Kituuma Lusoke ab'amawulire olumubuuzizza agambye nti tewali intention yonna of arresting Mr. Kyagulanyi upon his return, era nti tewaliwo directive yonna gye baayisizza sofa egenda okutambulira oba okugaidinga amadda ge agatannaba kulabika nti gategeerekeka bulungi. Omwogezi w'ekibiina kya NUPC mulala ye Joel Ssenyonyi agamba nti tebalina any formal summons for President Robert Kyagulanyi Ssentamu, tebannaba kulaga nti yeetaagibwa, newankubadde waliwo reports eziraga nti eggulu bamwetaagako copy over ku misango egyekuusa ku kulonda mu kalulu akawedde. Era Ssenyonyi agamba nti bw'aba alina omusango bamuyite ajja kurespondinga. Poliisi evudde n'egamba nti tebamwetaaga. Ebadde bikyatambula biraga nti eggulu bamwetaaga, era nti neyafulumya ekiwandiiko bamukwatirawo ne bamutwala mu kooti ne bamulimandinga kufulumya kiwandiiko ekyali confidential. Poliisi kati katugere n'ekiri official bagambye tebamwetaaga, era tewaliwo samunizi zonna zaayisiddwa okujjako ebitambula nti poliisi y'eggulu emulinze walinyira ekigere e Kampala Uganda akwatibwe paka ggulu bamuvunaane misango gya byakulonda mu kalulu akawedde. Era nga bwegenda maaso n'okulabika nti etambula tulinze tulabe ekigenda okulabika nti oba oliawo kiddako, naye nga omukulembeze w'ekibiina ekya NUP tannaba ye mwennyini tubuulira n'ekibiina ekinnaba kukakasa nti agenda kudda obaddi, naye amawulire g'okudda gatandise dda okuba nti gasaasaana, ate nga mu kaseera ke kamu n'amawulire g'okukwatibwa ng'akomyewo era gabadde gatandise okuba nti gasaasaana. Wabula poliisi egenze maaso n'okuba nti etegeezezza negamba nti bwana Kyagulanyi waddembe okudda
tebamwetaagako yadde